Amanya gange nze John Kabanda, Chairman wa New Generation Traders. Chairman left behind promoters. Ensonga tulese wano enjego yagwa. Enjega yagwa ng'ennaku z'omwezi 10 erugogo mu cricket oval. Mukimanyi bulungi eggwanga lyonna okutwaliza awamu tinga 10 waliyo show ya Chameleone. Gwanga Mujje. Kati sheeyo mubamu abasuubuzi bano bola baba babeera batunda ebyokulya abatunda ebyokunywa n'ebirala. Ku lunaku olwo bano baali basasudde ebifo bamaze okugula zichipusi enkoko era nga bwolaba kyanaku nti show bajongerayo paka nga 24 ne batagamba nti yankya gye byaggwera bantu ne bawanjaga ne bakola batya ne banoonya natuukawo nga Emiranga nakwazirana banja abamu tebali wano kubanga bakolera up country bava wala ne tuyayana awo nemba wandiika nenda ebintu byabwe byali byononeddwa era nga boolabe mabega wali bwe kyaggwa ne tulyoka tukola enteekateeka eno ey'okumiitinga olwaleero. Ekituleese wano kwe kuwanjagira gavumenti eyamba abantu bano bali bubi nnyo capital bwe bakozesa yenna yasaanawo abamu nga bwe mumanyi bewola mu busako sako ez'enjawulo essente baali bazeewoze bwewozi ne bagenda bakole enkeera bagende basasule kyannaku essente zonna zaatokomoka ne ziggwawo n'otunuulira omutegesi yatambula butambuzi n'agenda nga tabazalinze bantu be basooka okusolooza neyatenda alinga yennyini omukyala n'empulira ennaku etagambika mu bantu bange bano nga balayajana kwe kusalawo ne tujja tuwanjagira gavumenti eveeyo eriyirira abantu bano kyekyateesawo ministry ey'ebigwa bitalaze twabanoonya nga tetubalaba naye mu bwangu ddala ng'omukulembeze nali nina okubaako nekyenkola so ministry eyina okusitukiramu ekulemberwa Nabbanja tubawanjagira prime minister Nabbanja vaayo abantu bano bafune sente mu bwangu basobole okukola nga 24 Genosali musale tukuwanjagira vaayo abantu bano bafune obwenkanya abo abali eyo aboogera ABCD nakiba n'abantu baavu nnyo kyekiteesawo gavumenti zirwanirira abantu baazo enkoko zaavunda chipusi zaggwawo emmere baayiwanjiwe n'ebirala tusaba mu bwetoowaze obw'ekitalo gavumenti etekinga ova ejje eyingirewo abantu bano basobole okusasula busako gye bajja essente ezaali ziguze ebintu ebyo bingi nnyo enkoko yavunda ennyama yavunda chipusi zago emmere eyo nayo baayiwanjiwe ekyali erugogo abantu baayaayaananga buli omu adduka bibye tusaba prime minister vaayo bamember of parliament mwena muveeyo speaker wa parliament muveeyo mwenna mwogere ku nsonga eno abantu bano mujje mu bayambe tebalina kyakulya tebalina kyakunywa nga bw'obalaba bafune sente zaabwe baddemu bakole minister for disaster kyekirondesa ministry eyo nebaawo ekiteesawo gavumenti kwe kulabirira abantu bano babeere nga balamu babeere nga balina security babeere nga tebakosebwa mu mbeera bweti mujje buli muntu yenna ayinza okutuyamba Genosali musale tuyita prime minister Nabbanja ne president yimukiramu that's why twakulonda ne tukuteekawo ffe nga abasuubuzi tuli mu kulaajana wano jona luli twagala buyambi abantu bano basobole okubeera amayumba gaabwe nga tebalina bataataaganya nga 24 Yesu egenda okubeera erugogo kati mwagala badde erugogo basuubuze eki nga nerooni ez'obuli lunaku zonna batubanja abantu bano bangiko baweranga 116 awo lwakuba abamu bava wala
kati Jijja Mbale Mbalala wa naye bano be basobodde okujja okubeera saba nga gavumenti yamba abantu bamwe responsibilities zammwe. It is time to help these people. These are traders, these are small traders, but we have to help them kubanga kyekyabalondesa ne mubeerawo ku bibuuzo. Webale nnyo nannyini show nze ng'omusuubuzi manyi kyayitamu lwakuba yadduka buddusi misinde n'agenda naye toyinza mugamba nti jangu okole ki oliyirira abantu bano. Gavumenti kigikakatako ey'ebigwa bitalaze ministry ejje eyingirewo eriyirira abantu bano. Ate ekyo kyenjogerako tekirina kutwala bbanga ddene. Obutasukka wiiki eno abantu bano balina okuba nga ssente bazifunye bagende basuubule bye bagenda okukozesa mu show nga 24. Njega bweti bwegwa gavumenti erina okuvaayo eriyirira abantu bano. That's why tusasula emisolo. Era ye advice gye nali mpa URA ne mbagamba nti mu mbeera y'okusolooza emirimu eno mu sayidi ey'ebivulu birala enkuba yatonyera eddakiika 3 netta emiliyoni 8 ku kawumbi k'essente mu sayidi ya show. Kati toyinza kubanga osolooza abantu bano ng'olowooza nti buli lwanaakola ng'agenda kuba afuna bufunyi. Omulimu beetaaga okugusoma bagutegeere bulungi olwo balyoke batandika okugusolooza omusolo. Ekintu ky'okuliyirira abantu minisitule ekigirondese ebigwa bitalaze kino kiba kigudde nga tekyalaze. Kati abantu bano bo tebaliiko question yonna balina kuliyirirwa. Tewaliwo na kwebuuza ku muntu yenna ku nsonga y'okuliyirira abantu baffe bano. Ate balina okuliyirirwa mangu nnyo. Tubadde tubalaba ebuduuda nga mutwala obuwunga n'ebirala. Kati bano balaba basimolo kisikeero. Muyina okudduka emisinde obutasukka nnaku ezi ku 3 nga ssente bazifunye bagende basuubule basobole okuteekateeka olunaku lwa 24. Kati she entono ezibadde zibeerawo eyo ebbali essaawa zino tebakola batudde butuzi kubanga kapito yenna yakola ki yasaanawo. Kano ke kaseera gavumenti ejje etaasa abantu baayo. Okusaba kuno singa tekuddibwamu mu bwangu as possible. Era nga bw'obalaba ku luno tugenda kuyita n'abo abali ejjinja abali embaale tubabatwalire bo banonye ekyokubakolera. Tujja bebaleetera mu ofisi gammwe abo mubalinde singa temukikola mu bwangu. Ofisi ya bigwa tebiraze. Mulindemu katono tayimu ya mwejja. Gwe twasasula. Yes. Bino si bibye. Ebyo mugenda kubyogera. Woddukira eri gavumenti nga gwe mwasasula ssente okujja okolera musasudde kodde okujja wa kiba kiri kati ate temusobola kubanja gapopo weeri kaakati kyekibuuzo kyenjagala oyanukule. Yes. Lwaki mutidde ogende wadde kutajozeeka miliyoni kaakati ku nsonga eyo oyo si gwe tuvunaanyizibwako weewaawo twamusasula era nga 24 ow'Ekivulu tagenda kuddamu kutusasuza ssente endala. Tugenda kutwala lisiiti tuyingire tukole naye bye tugenda okutundamu bye byayonooneka. Bye tugenda okutunda mu show bye byayonooneka. Kati kyetaaga gavumenti kubanga yevunaanyizibwa ku muntu waayo ejje kompaseetinge ono omutegesi tayina buzibu era naye lwakuba yakola ensobi n'adduka misinde ne gwe twawa ssente wano namuyise adduse agenze kubanga amanyi nti ebibuuzo bingi ebigenda omwolekera. Kati adduse yagenze naye tewali buzibu yo gavumenti kigiddira kubanga ono omutegesi n'omuyimbi si be baayita ate enkuba. Kyekiteesaawo eri minisitule gye nayogeddeko. Amanya gange bampita wabalya lwekyo
Inze ndi venda mu Bivulu. Tuzze wano nga tukabirira government twayononebwa ebintu byaffe bingi. Twali tugenze mu show ya Dr. Jose Chameleone. Ne tuteekamu ebintu byaffe bingi. Naye omuyaga gye gwava tetwamanyaayo. Ne biyuwa ebintu byaffe ne tukola loosi emicere ne gijjula omusenyu buto n'abuukira mu bbanga enkoko ne ziyiika abantu abaalimo ne bazizanyirako ne balondalonda fona ne tukola loosi. Omutegesi twagenda okutuuka nga omutegesi yali ateze nga yaddusedde emisi ne tumutuukira tetwamulabako wadde okiwulira era n'omuntu mwenyini yali ategeza Ekivulu yagenda okujja ne tumulaba bwetu teyalina kyatuddamu yayagala bwogezi nti sheesaliddwamu naye nga talina kyatuyambye. Bannange gavumenti mutuyambe tuli bubi ebintu byaffe byonna byanoneka. Twafiirwa ssente twafiirwa kapito eyatuteekamu ssente yadduka ffe nga tetulinawo twasigala ku zero mutuyambe. Ogere naye Omumu yabayogera. Ogenda kwogera. Kati bikibe mwogera ngo nayogera Nze nali wa chips, nali wa chicken, nali wa fried fish, nali ne pilau. Nalina omudaala ogu gumu. Nateekamu milioni zange 11. Naye nagenda okuvaayo nga n'emitwalo 10 sigina kuba twali tunabatandika kukola. Twali tumaze obitegeka tusiise enkoko tusinfumbye pilau bitemu binene nga twatuuka awantu embuyaga we yajja tent zonna zakuba flying pan nga zibuuka mu buzi mu bbanga bwe ziti. Twagenda otuukanga emicere ne gijjula amazzi ne gijjula omusenyu nga toyina nosobola obega bwoti n'oguwa omuntu nti gulye. Naye bannange tulajja na gavumenti etuyambe. Tuli bubi tuli muzilooni twajjayo looni abantu batubanja abantu asingayo amataka gaffe okufuna looni ejjeyo mu Erugogo. Bannange batuyambe. Mwezi 10 mu Kivulu kya Chameleone nga 10 Erugogo correct ovo twayingira twasasula ssente tukubira omulanga gavumenti ebintu byaffe byonna byafa. Batata mutuyambe twagenda okunoonya omutegesi yatudduka buddusi nga tumusasudde ssente zaffe ezaali siiti era tuzirina teyajja yadduka nga tetutumulabako. Mwami Kabanda bwe yaviira eri n'atuyamba n'alaba ebintu nga tukaaba nga nze na fightinga milioni zange zaggwa nasuubula ebintu byange bingi. Ayisi enkoko nasubula enkoko 12 mitwalo 2.2 safuna ku ya $5 sana zange nezivwa pleta yankuba na gweri najja Kabanda government singata yali Mwami Kabanda tetwandiyambibwa owa omutegesi yadduka twamuwa ssente zaffe tusaba tuyambaga nali ntaddemu obukadde 9 n'emitwalo 7 nga kuliko nezaali siiti tetwasasula lisiiti. Omutegesi ono yatendalinga yatujjako lisiiti omukyala ajja teye yabadde wano nga yeekalakaasa adduse twamuwa lisiiti obwedde avuma buvumi abadde avuma buvumi atubadde atuvuma buvumi ne tugamba ffe twakusasulwa nga tudduka tetwakulaba twakunoonya olwategeera gwatudduka nga tumuwadde ssente zaffe tusasudde lisiiti sente nyingi tusasudde tiketi mitwalo 2 tuyingidde sente nga mpitirivu nnyo tetwatateekamu nateekamu sente zange empitirivu saafunadde lwata n'ebintu byaffe byayonoonesaliba. Tusaba tukubye omulanga gavumenti etuyambe etuwe ssente nga 24 tuddeyo tukole obutasuuka wiiki enemu. Emidaala buli omu alina omudaala gwe yasasula nasasula emitwalo 3 abamu bukadde. naye atweganye nga 24 tuddamu lwaki tulina siiti zaffe tulina lisiiti naye tetulina ssente zakozesa tukubira omulanga gavumenti mutuyambe. Amanya kageze nakazigo Sofia nalinde chipusi nkoko n'omukyere naye bizinesi yona safuna kuyadde 10 natekamu obukadde bwange buna safuna kuyadde 10 safuna kuyadde 10 aleke kubeera Mwami Kabanda twali tubonaabona omukyala atuduseeko enkuba etonya yaddukira mu mmotoka aleke kubeera Mwami Kabanda ono tuyambe gavumenti tuyambe tulajana gavumenti tuyambe enyumba bagenda kungoba mu abaana batudde oba omusajja bwe nali mbesitingirako gavumenti tuyambe.
aleke kubeeramu emikabane twali tubonaabonaawo yeyatuyamba gavumenti tuyambe nitulwasipoti yeyamutuwa tuze ewaka gavumenti tuyambe tulajana amayumba bagenda tugoba kano ke baabawanga kano ne risiiti kano kolaba batuwadde lisiiti zino wetusasulira ebintu byaffe byonna twayitwa banyana ebifa ne bitutwawo tetwalabako omutesitesi tetwamulabako tetwalabako ku muntu yenayina yatuyamba twatandika okubeerawo nga ffe bavenda twesaba transport atuzza gye twavudde buli omu ng'asaba munne nanga nfaayo buli muntu ng'asaba munne nti bumpe ezinzizaayo netubeera Mr. Kabanda najja n'atusanga ku midaala nga tukaaba n'atuyamba n'atugamba buli muntu gwogendera ssente mmeka n'atukwatira ssente ze yatuwanga buli omu ne mugamba ngendera bwezi n'atuwangayo ze tusobodde nga tulina ze tukwongerako netukomawo kati essaawa ya leero Mr. Kabanda yatukuŋŋaanyizza okutuleeta wano ku paapapo tusobole okufuna obusobozi obusobola otuzzeerukako nga 24 tukole tuzze abaana mu masomero